alina South Africa bambi Sharon yamuleka South Africa Sharon yekomyawo yekka yakomawo n'atuuka ku social media ku TV bwe yali TV kikwe namulaba n'agamba nze nsaba abakyala ba doctor mu nsonyiwe biki simensi bamwe simwagalangako ne ng'alengera lino ezzike yali oba akimye ssente zaataasangawo oli yamugamba kanzireyo ndeete ssente tubeere eno bambi naye n'ezaamuleeta yazinoonya mugezi yalabira wala oli yali yeetaasa kati mu kkooti wamugjayo dda anti era bwe saddayo olwedde baali basazeewo nga balina okuodalinga mu bizinensi ze bampe ssente nga ne ssente bazisaze nenzirayo nenzijjayo omusango kati oddayo ddi okukola naye okukola nani eno group nga mpuliramu erinnya lye eddwaliro nze ndirimu gwokola mu ddwaliro kati yaaliwa era yenze senga wa Shidi egwe senga wa Shidi Shidi si ye Rashidi omuyita Shidi Saddam Rashid linnya ly'eddwaliro lyaffe tuliyita Shidi anti ye Rashidi Saddam Rashid Lukwago katukozesa Shidi Habo Group of Companies Uganda Limited gwe senga naye kati ye mainly ali nnyo bweru kati gwe okwasaganya Uganda nze ngenda okwasaganya bino ebyeno otandise butandisi kati bupya ndudde nga mwendi kyeka n'omwaka guweze okuva bwe byasagaza bwe zatandika wow kati ye ali South Africa ali South Africa yagulawo branch lwakwanga mukyalimu bino ebyentalotalo kati amalayo omwezi n'akomawo okene Uganda bwatu netufumba eddagala era kati n'essaawa zino twasuze mu kufumba wetu gwe weefumbira eddagala lyo byonna byonna yabyenjigiriza gwe wekka ne waba taliiwo simanyi abalala simanyi nagambye mmanyi byange binkwata ku Shamim ne waba taliiwo osobola okukola ebirungo ne waba taliiwo buli kimu nkiyina mu mutwe n'otabula nti no lya sukaali no lya gondi yampa ekikolo n'eddagala ku mutwe yanjigiriza kati gwe okwata newabeera nga waali ye tabibeeramu era mu akacaayi ke n'atuula eri mu ddiro n'anywa akacaayi ke nze n'embeera ne tupima ebigenda mu ddagala wamugoberamu ddala saamugobaamu naye kati kyekiseera awo mumulemuko okwatemu kati gwe omugabira ku ssente era muteekerayo Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super Mart. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook
Facebook, Instagram, and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence, and uniqueness meet. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga abayitote. Bikini mama demo. Okuya. Ela kadebe katugane bakamba bikini mama demo. Yafunigane mkomova. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku mani power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Emiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mutesenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki onekimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. Bagiyita beyond the hijab. Waleeno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribing, liking, bomalo sharing. Full body workouts ku mandi gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand.
And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman Live ofeyira emitwalo 10 yebye emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyini Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo mwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Biniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back with dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the real time show with the girl Minnie. Don't touch the dial. Maximum to the world. Subira buli omu ali bulungi kamera nkula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Badde ogamba ki wamma? Real time with Mimi Shamim Mayanja erinnya lyange. Eddoboozi lyange lyafudde. Sirina ssenyiga, sirina kifuba, naye deformations. So munsabireko. Naye nga oli ku executive media subscribing, likinga, bomala o sharing. Tulina Hijab Nation eri omugwa 8
ku luno ya nnaku 3. Tulinako expo, tulinako Little Hijabi, tulinayo ne award winning. So nominating omuntu omubudde atosobola okubeeranga omulonda. So nominations zinaatera okuggwako. So nominating omuntu omubudde atobeerenga omulonda. Advertisement ebadde ntono nnyo ku nominations era ngenda kusaba management eyongereyo ku akabanga ka nomination. Lwansonga advertisement ebadde ntono. I have a lot of complaints mu bantu nti abasinga tebamanya ku linki. Lwansonga ebadde egendera mu bantu bweti munda. So nze kennyini ngenda kukola akalango ku nominations badde mbabaweeyo weekend endala namba ku nominations, yes, because management yataddemu maanyi gamala mu kulanga nominations ezo. So ziringa zibadde za munda kati njagala zibeere open for a full week buli omu asobola okufuna chance nominatinga omuntu we. So njagala okubeebaza okubeerako nga mulaba aba Nile Agro Industries Limited bebamu kuba tuteeramu ssente mu programs zaffe zino ezibeerawo wano eno ze mulaba. Balina ebintu nga butto, eŋŋano, sabbuuni, ebintu byonna ebisobola okuba nga bikozesebwa mu maka. Ate mu Hijab Nation mbadde nerabidde okubagamba nti omukyala tobeere eno otajja tulina medical camp. Tugenda kubeera nga tukebera ebintu ebyenjawulo ku bakyala. Consultations zigenda kuba za bwereere naddala ku bintu bya fertility. Tugenda kuba nga tupartneringa n'eddwaliro lya TMR Hospital awe Naalya ne branch endala ey'Ebbunga. Tugenda beera kansanga ku Tirupati Mazima Mall ku floor esembayo waggulu ku Media Hub. So gwayagala omudaala beera ng'ogufuna mu budde atanafuna tiketi beera ng'ogifuna mu budde. Naawe anyumirwe nnyo Naalongo Kitona ajja kubeerayo ku nnaku z'omwezi nga 3. Nina omukyala wano mu studio zange agenda kubeera atubuuzaako male mubanjulire mu butongole. Musobole okubeera nga mumutegeera naye nga waliwo abamumanyi. Saabamumanyi muli ba mukisa, abatamumanyi bengenda omumwanjulira. Hajati salamu alaikum. Olabika bulungi Hajati. Webale kusiima. Ekintu okikwasizza maanyi. Nkikwasizza maanyi. Olabikidde ddala bulungi. Njagala obulira abantu abo abakulaba amannya then tugende mu maaso. Amannya nze Senga Washidi, Habo Group of Companies, Uganda Limited. Tusangibwa Wakaliga, tuli opposite n'akatale ka veteran. Okay. So, Hajati ono ye mukyala wa Haji Lukwago, Doctor. Ye mukyala omwagalwa. Sharon yalagawa. Simanyi bayeewamba. Sharon nakoma okwogera ne ku ssimu. Nga bali we bagambira nti Doctor ali South Africa. Sharon nangamba yaggwamu Doctor. Yangamba yaggwamu. Yali yaggwamu ewuwe naye seewaffe. Mwali mukyamwagala Doctor. Nebyo byonna byeyeekolakola n'omukane Sharon. Iye. N'amukiisinga ne muli Jude. Tumwagala kubanga ye taata w'abaana. Bambi. Kati yegwe namba mmeka? Nze namba 3. Waliyo namba 4? Simanyi. Obeera otya nga ggwomanyi? Era saagala kumanya. Aji tannaleetayo Waabazza Sharon gwe baawasanga namba 4. Tojjukira ne bamukolera omukolo. Yali kitundu. Yali kitundu. Ekitundu kyeki? Waliwo kati ffe balamba abasatu. Kati yali wa kitundu. Kinene Hajati. Twalewo otyo nga bwe nkikugamba. Ebyo byonna bibeera bitundutundu biba tebinnajjula. Yayita nnajjula. Wabiraba bye yaboogereranga? Nabiraba. Naye Haji yagamba mwamutamma. Yankubirako nange amwagala mutta. Ne musangako awo ku Papa's Sport. Nangamba mwagala kumutta. Ne mugamba Haji guma. Akazi baagala kutta kiki. Nangamba mwamwekobanya ne mukolagana n'abafamily abamulwana nga mwagala mutta.
tebyali bituufu. Yalaba wayiriza. Tebyali bituufu naffe twasooka kumanya nsonga naye yamala najja oluvannyuma kale nze ngenda kwogera nganze. Saasooka kumanya kituufu kyeki naye yajja ne tutuula nannyonnyonnyola nga yali alina engeri gy'atutaasa. Nga mubataasa mulimu no kisinga Sharon. Ebyo bijjawo naye bimala ne biggwa. Kati wali owulira otya ng'ebyo biri mu mawulire ng'abeegaana ng'eno bwe yeeyisa ne Sharon. Anti era ekintu okiwa bwe budde. Naye Haji ndabika neetaaga omunoonyaako. Haji alabika ayagala abakazi be wammwe. Ne Sharon yali Munyarwanda. Nawe Munyarwanda. Siri Munyarwanda. Oli muki? Nze ndi Muganda. Owaawa. Owe Naggalama, wabikookooma. Nze Namukasa Namulondo. Neddira Butiko. Ennaku zino abasajja abasinga tebakyawasa bakazi be osobola okusanga omukazi nga Muganda era kizibu okusanga Omuganda original. Naawe toli Muganda original. Musaayi gwe Bukojja be nasinga okufaanana. Mama Munyarwanda. Ne Sharon lwaki temwesiima ate nga mwena mwalimu akasaale? Nze simuyinaako buzibu. Baba muleetanga namba nyaalo ojja muwelkaming. Era nali mulinzi. Omulinzi otya? Naye abaana abajja abapya awo bajja n'omuliro n'akajanja. Wamulaba ng'asusa akajanja. Namulaba ne ŋŋamba naye ono yeetaga time omanyi omuwabu time. Time yali etya? Omuwaakadde. Yakumusendera ddala oba kufumba naye? Nze omuntu wajja n'akajanja bw'atyo omukulu nga mugamba ennaku ezibadde ezange 3 zimumpeere. Lwaki? Yeegazanye bulungi akadde kaggweyo. Bamugobe lumu. Ate Sharon teyasigalawo ne mwalo ga Sharon. Anti omuwa akadde. Mwalo ga Sharon ate bangambye gwe maanyi ga Haji woti ne business gwali ogimubbyeko. Ati ndaba ate gwagiranga. Ate nga Haji yannyinnyonnyola n'angamba omukazi yanzijako business. Nti nali ngimubbyeko? Nali sigimubbyeko just nze nali ngirimu. Yagikulekamu? Ne bwe nalaba ebinyiiza manyi omuntu onyiiga obutayatula weewamuko ka leave n'otuula. Nosooka n'omutunuuliramuuko n'olaba ekiddako. Manyi nze nkozesa nnyo kale okusirika. Kasanda banga waliwo ebitateredde mu kaseera ako. So kati gotuula okozesa nnyo okusirika okusinga okwogera? Okozesa nnyo okusirika. Kukuyambye nnyo? Kunnyambye nnyo. Anti kati ekisooka osooka n'otegeera omwami gwe wafumbirwa. Omala okutegeera omwami oyo gwe wafumbirwa nawe ne weevuunula n'olaba kyozzaako. Kuba kati wojja n'omuliro oba tojja munsobola. Ne musirika lwaki mubakyala bonna 3 gwe ali mu bizinensi za Haji? Simanyi sijja kulimba. Sikimanyi. Ne nange nensanga bwesanze nga wendi. Namba emu ne bamuleka? Namba 2 ne bamuleka? Namba emu alina omulimu. Balina emirimu gyabwe gye bakola. Gwe gwe wasala okukola ne Haji? Nsikale simanyi naye twakoleranga wamu naye saawa zino tetukyakolera wamu era ndowooza ensonga Haji yayinza ogimanya nze sigimanyi. Mwakoleranga wamu ng'abakyala? Twakolanga ffenna. Ke kali keyaŋŋa nti mwefuula. Kati bali baakulekera bizinensi bo ne bagenda? Ebigambo Haji bye yayogera si bituufu. Tebyali bituufu. Just yali alina engeri gy'atutaasa. Yasalawo abatemerere. Yatutemerere. Abataasi. Mu kaseera ako singa omuntu yavaayo n'atupatikako ekintu oba ne bamukola kye bamukoze n'afa baba bayingizaawo ffe nti oba gundi oba ono yamukoze kino ono yamukoze kiri ku bakyala be. Naye ate era omwami wajja n'akunnyonnyola tolemezaamu. Yamala najja n'abannyonnyola tinakiisinze nga mbataasa. Ebyokukiisinga byo tebyali tebitukwatako just ebigambo bye yayogera
Ebigambo byayogera. Kati yajja n'abanyonnyola ki? Nze nga nze yannyonnyola okusinza ku nsonga zaabwe ezaaliwo. Ensonga zeyali alaba ezaali zigenda mu maaso mu kaseera ako. N'akunnyonya n'omutegeera? Ne mutegeera mu ango ye. Kati mwaddawo? Bulungi nnyo. Ali atya? Talina tabu. Kati mwenna abasatu mukyaliwo? Weetuli. Sharon yataakomawo? Era yali talina kubeerawo. Lwaki? Omuntu yenna Allah we yakutegekera okubeera era walibeera weewo. Era omuyugumo gwajja naye nze nagamba kimu. Allah waba yantegekera okubeera ne Ssaalongo oyo nja kubeera naye. Waba teyantegekera sijja kubeera naye. Ng'oli mukazi mugumu ajati. Ekikuwa obugumu mu bufumbo bwa polygamy. Obw'abakazi abangi n'obeera mugumu bw'otya ate n'obeera ng'oli mukkakkamu. Abangi kunnyonnyola entya. Kati olaba tuzadde abaana bakuze. Kati osooka n'otunuulira abaana. Ate nze kati nga nzadde bawala be basinga obungi. Ndowooza mu balenzi mulimu waswayika. Naawe olinamu abalongo? Nze nazaala abalongo ba mirundi 3. Kati ozadde abaana bakuze bagenda kufuna baana bannaabwe batandika kuleeta baana bannaabwe ku mizigo gy'oli oba mu apartments z'obupangisa. Olw'okuba kubanga onobaanoba. Waliwo we weeraba n'olaba nga olina okula. Naawe ne weddaabuluza n'otula ne weerowoozaako. Abaana bayinza kunsangawa singa baba bazze. Era singa muba temukwatagana embeera eyo muyinza gikola mutya. Waliwo ekiseera kye mugenda okutuula mu ntebe nga mutuddemu babiri. Ng'omwami atudde wano nga naawe otudde wano. Ng'abazadde. Ng'abazadde b'omwana. Kati nga batandika okubala kale waakiri mubeerewo nga mukwatagana. Nga temwerumaaluma. So ajja omwana omukulu ali yenkana atya? Gw'olina abaana abato? Tujja tugoberegazanya abaana. Bajja beegoberera. Era ebiseera ebisinga ffe twazaaliranga wamu. Kale nga beesingako myezi 3. Kitegeeza abaana bonna benkana? Abasinga. Kati gwaji yakwana akugambye nti alina abakyala? Teyasooka kiŋŋamba nakitegeera luvannyuma. N'okola otya? Luvannyuma nnyo ate n'enkigumira namala n'enkigumira. Otya? Kuba twagala otuyambeko. Anti kati kalakaasa esa afumba na mujja wange biki naye kati gwe ndaba oli okka ennyo nakyo. Nze ndyoka ate mwatunze saagala musajja w'omu. Lwaki? Tanyuma. Tanyuma. Omusajja w'omu tanyuma. Ensonga gye nnyinza okuwa y'eno nti bwe mwayombyemu temusobola kwekuma butatabuka. Naye ennaku ezo otugambe nti kati ennaku 3 zaasula ewange. Ennaku ezo nja kwewejjeeka. Ne waba ayombye nja kusirika ntegere nti nja kugumira ennaku zange zino 3. Agende. Waagenda nga naawe okola ki? Nga naawe nga wezzaako obujja ng'omukyala. So kati gwe wayingiramu n'obufumbo ki ekyakuleetera okugumiramu n'ogamba ntegedde alina abakazi 2 naye ngenda bbeerawo? Kale nze yambeererawo. Yankwana ndi mwana muto. Ku myaka ng'emeka? Egyo sijja gyogera. Ajatye. Sijja gyogera ekyo. Kale yankwana ndi mwana muto. Yakusanga okyasoma? Era ye musajja eyansookerako nange nasookerako. Kisoboka eyo. Ye yansookerako nze kuba kati ye namusanga ne bakyala be. Gwe natandikirako era nampeerera mami wange n'atuuka okufa nga waali naye nga tampasizza. Kuba mama wange yafa nga ndi mwana muto. Naye omwami oyo nampeerera ate nambeererawo mu kaseera akazibu. Maisha mimu embeera yonna yonna obuzibu bwonna teri mu maka gateredde. Ateri. Naye ojjukirako ebirungi muno byakkoledde.
n'omusiimako ekyo. Kati nze yambeererawo aye teyakomaawo. Mami wange we yafa aye nensobola okubeera ne baganda bange abato ng'ovunaanyizibwa buli ku ggwe n'abutwala bambi. N'ogamba kakibe ki? nze era namugambanga kimu nja kubeera mukwano gwo mpaka nja kubeera mukwano gwo era nze sijja kwawukana naawe nti twayawukana mu bino eby'omukwano naye ngenda kubeera mukwano gwo ku lw'abaana. Era ye nga ngamba sisobola kubeera mukwano gwo nze biki mugamba nze nja kubeera mukwano gwo. Era nze twasigala twogera byonna byaliwo naye nga gwoyogera naye bambi nga towuliramu buli nti yabaliddemu olukwe. Bibaawo nze nasigala njogera naye. So gwe tolina bujja? Mbuyina. Kati obufugo teriyo omukyala atalina bujja naye weekontrolinga bwekontrolinze. Wayiga bw'ofuga obujja bwo. Ate ati nno temusangikasangika kuba baaba. Ate era bw'oba oyingidde mu sisitimu eyo naawe oba oyina bagamba enkula y'omutwe yeekuwa ensanyirira. Tojja kulaba mutwe nga guliko wano nga guli kibayita ki? Kiriwa? Kiwalaata. Ojja okwata kusanyiza osanyirire mu kiwalaata. Kati naawe olina okutegeera n'ogamba kati kino kyenzizeemu kati nkikoze ntya. Jjukira nali ndi mwana muto. Ozze mu kintu ky'otomanyi. Bajja boolwo. Era nze siyinza kulima nti navumako mujja wange. Wakikola otya? Nga ne wonvuma nkutunulira butunuzi n'onvuma. Bambi ng'obatya oba ngeri gy'ekintu gwe wali omuto ate gwe abasanze. Anti kati era n'omwami waffe oyo yeera ye ng'akugamba saaga kuyisa mukyala wange maaso omukulu. Saaga kuyisa kati wagamba omukulu nawe kikumala okutegeera nti naddako yo naddako era toyina tojja muyisa mu maaso. Gwe lwaki obeera oleeta empisa embi nga tobasanzeewo? Oba olina okukakana. Kyova watunuulira ono n'ogamba katumweyo akadde. Nagamba teri omukwano ogutabeeramu kajanja nga mupya. Omwana omuleka n'abyekola byonna ne yeeteekawo okwo nalaba nga ye byonna. Kitegeeza ati gwe teri kikunobya? Teri kiyinza kunnobya. Wajja kufumba? Najja ate kati biri ate nanobako nange nanobako naye nga okyali muto luli. Nga nkyali muto nga bakola n'okuŋŋanya n'otukana naye saanobanga nti nnobye waba navangawo okwo neŋŋendako ewaka naye nga akambeereko ewaka. Nga wulira bikuyinze kati bwe wakula buli kimu olaba era ku luno byo byabeerawo namugamba kati kyolina okutegeera luli we nali nnobanga bwalinga busiru na buto. Ne mugamba naye kati olwaleero kyolina okumanya nti wendi siina gye ndaga. Olubanno bali ababiri nga nabo gye bali balayira. Saagala nnyo kale kwogera ku bannange. Tujja baleeta beeyogerere. Muli baleeta ne beeyogerera ebyabwe. Naye munyumya? Tetulina tabu. Ne museka? Kalo ne mwenyumiza ki? Tetwenyumiza byonna ebibaddewo. Omulabye? Wakisinze omukazi? Byaliwo naye waliwo munnange omu kwabo eyakaaba nako. Bambi. Ne mukubira essimu jjukira bulijjo yabadde aŋŋumya ne mugamba okaabira oliwa nti ndi wano ne mugamba kanzije ne ŋŋendawo ne mubuuza okaabira ki? Nti omusajja omulabe kyatukola. Ne mugamba sangula amaziga. Kati ekyo kizzeewo tulina tutegeera kye tuzzaako. Lubeerera gwe yanyola ba plan B. Anti kati kizze. Kiki kyavaawo? Naye era buli kimu kiba n'ebbanga lyakyo. Ne bwe basibira mu nnyumba Shamimu omukazi omukyala n'omwami ne basibira mu nnyumba era mwekola bye mwekoze ne mubimala buli omu n'agweri. Ne weebeera mmere ogirya n'okkuta n'ogamba essowaani eyo mugiggyeewo. Ajja tewaguba. Ndowooza by'ogenda obbuulirira omwana wo. Era omwana wange
n'apapalamu kimu bimugaana edda. Ddayo. Nti ate nakebedde mu ssimu y'omusajja wadde okeberamu yaki. Gwe tokebera? Nagikeberako. Era mugamba nagikeberako essimu y'omusajja. Toliddira? Nagikeberako ate nze nno nalinga mugumu nga ngikebera ne ngikwata bwe ne ngikebera ne nsaako message nsanzeko ne ngimuteekerawo awo. Najja ne yeekanga. Naye nga simu zaawo ne ngenda ne nkamula akatunda ne nkola ki oba agenda safaali oba akola ki. Naye kati mugamba toyogera ku byolabye mu ssimu? Mbimugambe ani nagambye otegeera ekika ky'omusajja kyewafumbirwa. Wekikulema okutegeera osooka n'otegeera ekika kya bbaawo wafumbirwa. Kubanga wonoobimugamba oli ali short tempered ajja kukuyisaamu. Era sijja kugamba nti nze yali ankubyeko bambi. Anti wamutegeera? Tosobola mutegeera mu malayo naye kale ogezaako. Ebiyinza okukuleetera ebizibu wabiyiga. So kati gose oli addala ogikebera n'ogisoma n'osigala nga bw'oli? Nensigala nga bwe nti. Naye kati ssaawa zino sikyagikebera. Lwaki? Era ne weevuga ate kye nasalawo nga nze essimu ne weevuga emirundi 1500 ng'eri ku charge. Sigitunulako, sigimuweereza. Eyo emputtu yo nagyereetako nze mwennyini. Totunulako? Toyimuka giweereza? Sigiweereza era nyinza okugamba waswa jangu otwala essimu ya ddadiwo. Weewala ebinakuleetera ebizibu. Saagala kulaba ate ani akubye ate biki. Kati olwo omukazi mujjawo gwe bakwanye owookuna ali eyo yakutegedde akulabye wano ayagala okukutegeeza nti gyali akkubidde akasimu. Era Sharon yankubira. Yakuba? Nga nsanze njogera ne bbaawe gwayita bbaawe. Yankubira essimu yakuba ku ssimu ya muwala wange. N'amugamba njagala ogambe mamiwo taddamu kwogera na Haji. Ne ngamba no nantankuula. Gye nasirikira ate ye yakoze ki? Yannunga. Akugamba ke kajjanja k'abaana abawala. Omusajja okuzzaako tekyandibadde na buzibu. Naye abaana bano bajja bamazeeko. Ajja n'ategeera nti omusajja alina mukyala we yamuzimbira yamwanjula naye n'ajja n'omuliro ogwo. Azze kumanyiira. N'alaba nga okwana ye era omusajja okwana omukyala oba n'akuzzaako sigamba nti gwe abeera ku kyayi aba akwagala. Kati wano ate aba akwanira ki? Ekyo kyo kiri mu bo kyabatonderwa. Ate kati wetudda mu ddiini y'Obusiraamu otegeera nti alina okubeera ne haki nnya. Era otegeera nti wakyabulayo. N'oguma bugumi. Ekyo n'otegeera nti mpaka we banaaleeta. Naye lwakubanga obuzibu Shamimu bajja bubi. Abaana bawala abo bajja bubi. Kati ono yankubira essimu nannoonya n'anvuma. Naye nange mu ango mojjidde mwe nkutwalira. Bwakuvuma ng'omuvuma? Anti gwe nnumbye. Namugamba mpozi bawe yaani. Ono yali ono muyimbi Murasta. Murasta ye balaba bamuyitaani. Namugamba kati nno kankubuulire Sharon. Gwe nnumbye. Ne mugamba nze oli taata w'abaana bange ate sijja kulekera awo kwogera naye era njogera naye buli lunaku. Era sijja kulekera kwogera naye. Ne mugamba naye genda obufumbo obwakulema genda omanyire kaye eri taata w'abaana bo. Nangamba ne ssente ze baakuwadde za fees biki era ng'era ebivumo. Ne mugamba akumanyi nnyoko namuvuma. Ne mugamba ate lwagivaako wenti nenkubira bbaawe. N'omuwoni. Ne mugamba nva kuvumira kikazi kyo naye kigambe kifune we kikoma. Saagala kummanyiira. Akunyumiza nga fees. Era namugamba jjukira waliwo ba blog babayita batyabo yafulumya kagono n'agamba nti oyo ogundi Sharon ayagala kutta dokita. Namuwoningako olwo. Ne mugamba kati nkugamba tolanga weepanka naye ogeza n'omutwala awantu ekizibu kyonna ne kimutuukako lwojja otegeera nti bakyala be gye bali. Ne message negimusindikira Haji nti ng'agenda nga yeefula mbu bamuwa obuyinza bwonna biki. Ku masimu.
n'agisangamu ne mugamba haja ogezanga n'otukako obuzibu ajja tegeera nti waliyo ensi mamu kya protecting tata abaana bamu era nga kyova olabanga we yabula baabisiba ku nze yeyasembyeyo okwogera naye ye biki ebyo kati nadduka n'agenda e South Africa yabagamba nze yaŋŋamba nga agenda nti yaŋŋamba nti agenda South Africa yagamba agenda fuluma yaŋŋamba agenda South Sudan kubanga yali alina okumpa fees w'abaana ate olwo bali abalala akwawa abaana bonna nze nfa kubikwatagana mu maka gange byokka ofa kubawo bafune fees siringiriza nti eri oba waliyo ekyo oba bafunye fees oba tebafunye baalidde tebaali ekiri mu nnyumba yange kyenfaako gwe wamekinganga sure nti omunoonya ofune fees ofune buli kimu kyemwetaaga ewaka era we yagaana okumumpa ekooti neeyingirawo ne muwawaabira kubanga yali ali mu kuzoononera ku malaaya ate nga nze abaana abange tebakola ki ajja kudda ewanga neetondere ng'ate waliwo ebyonoonesa ng'ate eri ali mu kwonoona ssente nze ajja kuneetondera mutegeere kati awo ne tuyingira ekooti oga abaana bo bajja kusoma awo Sharon n'amubuzaawo tugende South Africa era naye n'amulekayo n'akomawo ewaffe oli agenda okukizuula nti omusajja azzeeyo ewabakyala be era n'akomawo bulungi nnyo okutwetondera twetondera alina South Africa bambi Sharon yamulekayo South Africa Sharon yeekomyawo yekka yakomawo n'atuuka ku social media ku TV ba yali TV kikwe namulaba n'agamba nze nsaba bakyala ba dokita mu nsonyiwe biki simanyi baamwe simwagalangako ne ng'alengera lino ezzike yali oba akimye ssente zaataasangawo ate mwali mukola kanzireyo ndeete ssente tubeere eno bambi naye nezaamuleeta yazinoonya mugezi yalabira wala oli yali yeetaasa kati mu kkooti wamugjayo dda anti era bwe saddayo olwedde baali basazeewo nga balina okuodalinga mu bizinensi ze bampe ssente nga ne ssente bazisaze nenzirayo nenzijjayo omusango kati oddayo ddi okukola naye okukola nani eno group nga mpuliramu erinnya lye nze eddwaliro nze ndirimu gwokola mu ddwaliro kati ye aliwo era yenze senga wa Shidi egwe senga wa Shidi Shidi si ye Rashidi omuyita Shidi Saddam Rashid erinnya ly'eddwaliro lyaffe tuliyita Shidi anti ye Rashidi Saddam Rashid Lukwago katukozesa Shidi Herbal Group of Companies Uganda Limited gwe senga naye kati ye mainly ali nnyo bweru kati gwe okwasaganya Uganda nze ngenda okwasaganya bino ebyeno otandise butandisi kati bupya ndudde nga mwendi kyeka n'omwaka guweze okuva bwe byasagaza bwe zatandika wow kati ye ali South Africa ali South Africa yagulawo branch lwakubanga mukyalimu bino ebyentalotalo kati amalayo omwezi n'akomawo okene Uganda bwatu netufumba eddagala era kati n'essaawa zino twasuze mu kufumba wetu gwe weefumbira eddagala lyo byonna byonna yabinjigiriza gwe wekka ne waba taliiwo simanyi abalala simanyi nagambye mmanyi byange binkwata ku kyamemu ne waba taliiwo osobola okukola ebirungo ne waba taliiwo buli kimu nkiyina mu mutwe n'otabula nti no lya sukaali no lya gundi yampa ekikolo n'eddagala ku mutwe yanjigiriza kati gwe okwata newabeera nga waali ye tabibeeramu era muwa akacaayi ke n'atuula eri mu ddiro n'anywa akacaayi ke nze n'embeera ne tupima ebigenda mu ddagala wamugoberamu ddala saamugobaamu naye kati kyekiseera awo mmulemuko okwatemu kati gwe omugabira ku ssente era muteekerayo ate bali abalala simanyi bibakwatako anti wuliriza gwe oli mu bizinensi ya famire namba 3 bizinensi eno yerabirira famire ya Haji yonna awamu kitegeeza Haji takyagirimu kati yeze omuweereza kwagabira byamanyi byakolera abalala nze sente nteeka ku akawunti ebisigadde simanyi nteeka ku akawunti
Hajati oyina ekintu kyewabala awo nkirabye nga kya muwendo. Bosi waabwe ne Haji gwe bosi. Nze bosi wa Haji e Uganda. Gwe bosi wa Haji e Uganda. Kikulu. Jukira lite wannatereera. Nze bosi wa Haji e Uganda naye nga ate nange bosi wange. Mo ewaka. Bosi wange kubanga yatu emirimu nkale nze njirimu. Kati mukyalina buno obugundi bu branch ezo bato tonabuzaawo. Zaali zaggalwawo naye kati tugenda kuggulawo. Ogenda kudda mwezi. Ndoza mwezi guno ogutandika. Ogenda kudda mwezi komyewo. Ngenda kudda mwezi komyewo. Era nga gwe zonna azitwala. Zonna era nze ngenda ozitwala. Allah wanabakkiriza. Allahumma amin. So kati boss Hajati kibosire agenda babulya nga guddewo branches. So kati bajja kuwulira Hajati kuba osobola onyiga n'otateekayo ku account n'olaba abantu bwe basiiba enjala. Sola kunyiga butateeka ssente ku account kubanga era sinza kubeera nazo mu ngalo. Mba nnoziteekayo. Basobole yawe wabaweza okujjayo ngenda nenzijjayo. Kati singa bukeera ku makya ng'oli awo ku office ne baleeta abaana ba Haji abalala b'otomanyi kuba n'abakyala b'omanyi oba kale abaana b'otomanyi ne baganza embeddeeyo Haji yanzaalamu omwana naye sikyamulaba. Ate abo mwatumba noonya. Noonya omukyala yenna gwe twazaalamu omwana. Gwe mwazaalamu. Mwami wange yazaalamu omwana. Gwoba owulira nga omwana akulemeredde tuleetera omwana mutuleetera abaana baffe. Nze wendi nja kubaleera. Era nze njagala nnyo omukazi agamba nze kangende nkyankalanye Naalongo biki sikyalina kinjuguumya. Wala nabuuka omuyugumo gwa Sharon. Ate awo teyaliwo yekka. Kati wala nabuuka emiyuguumo egyo. Oli wabanga Sharon. Wabanga bingi ebigenda mu maaso. Wabanga amanyi nti ajja kunjugumya lw'abaana. Babaleete. Ewaka waggule. Oba ku mulimu oba waka wonna. Kati onaja atimale simufunanga kati. Yaguba nagubira naye ngo okyalinamu laavu yonna ku mutima. Love as in ku Haji. Simukyawangako mwattu. Bye yakola byonna weeyongezi mwaga. Namusonyiwa kubanga yeetonda. Kikulu. Senga wange yaŋŋamba tolemezaamu. Bw'oba oyagala obuwangula obufumbo. Era abantu bonna abali banjagala baŋŋamba tolemezaamu. Ate ensonga ezo ziba za kwebeereramu. Kubanga Shamima osanga omuntu nga ye atudde mu maka ge ng'alina ebizibu naye nga tabyogera. Ate nga tewali atalina bizibu mu maka ge. Taliyo. Naye oyo omusanga nga alina ebizibu ebwe tabyogera naye nga gwe ekyo kyawulidde ajja n'agamba era omusajja amanyira era biki. Nze ssaawa abantu era ndoza mu kaseera ako nawaako abantu babiri obudde. Oli nankubya n'aŋŋamba halo jangu unategeera kye baŋŋamba. Lengera bbaawo byakoze. Lengera unategeera ekintu kye baŋŋamba. Ne ŋŋamba kati sigenda kuddamu ku miitinga muntu yenna. Era nagamba Hajati omukulu wabajjukira namugamba toddamu kulinda muntu kuweereza bitugenda ku social media. Scrollinga binoonye. Noonya. Era nga babinoonya. Nga tubyenoonyeza. Bagenda bituweereza. Shamimu bakweza ka clip we bati. Oyinza okuzirika mukwano. Naye obyenoonyeza. Nolaba kye yayogedde. N'ogumira awo. Kandi namugaa tubinoonye. Keera ku makya 11 kubanga ebiseera ebyo nga abantu batulaba batusongamu emimwa baabo yoyoyoyoyo. Kati namugamba keera ku makya 11 abantu nga tebanatandika gulawo edduuka lyo yingira otuule. Nange bwentyo. N'omulala. Ate oli yali ku ddwaliro ono omulala. Yali ku ddwaliro. Kati wamugobayo? Saamugobayo.
Leo musajja yategeera ye nyini nze yanegayirira nangamba omulimu gwo weeguli komawo era yamujjawo naye nze nankomyawo samwegayirira kuba nange nali na bizinensi zange yajjawo ono nakugamba kwegayidde komawo kati gwe ali mu kifo nze yangamba omulimu gwo weeguli kitegeeza gwe wali osooseewo n'onyiiga yenze naliwo ono najja ate nze tewali yangoba anti gwe wanyiiga bunyiizi ku byali bigenda maaso ate byo si bye byanzigisaawo ebyali birala nga wogamba nti era omuntu waliwo embeera gy'olaba n'olabanga n'ogamba nina okukola ki nina okuwummulamu buli muntu yeetaaga tayimu eyo era ye yaŋŋamba ani yaggoba tewali yaggoba omulimu n'ensonga eyakugjawo saagitegeera gamba saagimugamba wasirika nali nina ebinyiizizza nga nze era saamunyonyola nti oba kino kyekinnyiiziza wabula yandaba bulabi nga sikyagenda ku ddwaliro ajati engeri gyokwatamu ebintu yanjawulo nnyo so kati bwe mubeerawo mutemu bano ababiri tolina lwadde lwe muyombamu yadde mweyagala ebyaddala nze sisobola kubavuma ekyo nakitegedde naye like mweyagala byaddala sibalinaako tabu inda tulinga baluganda kubanga n'abaana naddala omukyalo omukulu yali asinga okubeera mukwano gwange kubanga era n'abaana bayonka ku mabeere aga abaana baffe oli wabanga naddala nze kale nalina amabeere mangi nga mukyala mukulu asobola okuwa omwana we nomuyonsa nga nze nsigala nnyonsa kwanze nabayonsezanga emyaka 3 n'ekitundu ng'oyonsa abaana ba mirundi 2 ng'onasika eno nasika eri owuwo n'atali wuwo bonna bange baba bange kale baba wa musajja omu naye aba mukyala mukulu mukyala mukulu n'owange era nga naye wemba siriiwo bagenze mu tawuni ng'akola gwe gumu anti kati ate oluusi nga batalina bambi ate oluusi nga agasigala agarizavinze amabeere ganayonsa omwana ekiro ajati mweseeka yabafuna n'okuzaala kwennyini era musindika omuyambako mu kusindika si kumuyambako kusindika wabula okubeerawo nga muganda wo tanaba kujja era nze gwosookawo nankubira essimu halo gende waka ondeetera ebintu bankwatire mu ddwaliro n'agamba yingira mu kisenge leeta kino oba kale aba teyabipaakinze nabipaakinga ebimu mu kisenge kyani ekikye naawe osobola omutuma nogayingira era n'azaala ne munyiga nange nenzaala nanyiga ye mwajati anti kakati ye mwabakazi bedda abatuufu kati Shamima okiraba mubeera ba Luganda ewa ku musajja ekyo kintu tebagala kiwulya naye gwe kwasi okimanya manyi waliwo ebintu byoteeka mu mutima gwo nokkiriza nti ono muganda wange muganda wo naye yaba yakkiriza Shamima labayo okimanyi nti nno nga mwafunye obuzibu ne baganda baba tebannakutuukako naye nga mujja we yategedde dda babaawo wategeera mujja wa aba ategedde naye ajati ekyo kyetaaga mujjawo ng'alinga ggwe atali lwedde kukwatagana naawe era omwesonyiwa kati tulaba Shaloni aba kuba mujjawo ate nze mwatu nali simulina okuba mutamuloga n'agenda ate mwatu nze ondaba Shaloni yandibalaze omutima naye mwamwanguyira ate Shaloni si yasookawo mu nsonga ezo muzze mu baluganga bwe bagenda nedda waliwo mu kaseera ako Haji ke yali yeetaasizaamu Shaloni si yasookawo yali omuntu oyo mu biseera ebyo yasawundingamu katono era yatuzaalamu n'omwana era kubanga akyalemedde omwana waffe yandibadde amutuwa mumwetaaga kule ne banne singa akaseera ke yamuleetera ku munze naliwo oyo nali ŋŋenda kumuggyako omwana waffe waliwo olwo akaseera ke yamuleeta nga sinadiŋŋaana Saalongo ng'onobye anga we gyendi ewange naye singa wadde mu kaseera ako bankubya ne baŋŋamba omwana wa Diana bamuleese nze nali nsobola okubeera naye kubanga omukyalo oli yamugaana ne sisita we n'amugaana naye nze bandi mumpadde kati bw'omwamala otegeeragana ate tewakuba nti omwana wa Diana bamumpe saamanya nga bamuleeta kubanga nakoma kuwulira nti bamugaanye
Bamidoza naga kangende n'omwana. Katika story kuno mukola aleeta omwana akule ne banne. Diana mwani badde tuleeta omwana affe mukwano. Wakati goli jubba omwana amuleka eri. Atuyamba atuleetera omwana waffe akule ne banne. Ali jubba to mwana alina gye yamuleka. Omwana simunyuba mpuli yamuleka Fort. Mubaleetere. Balina mu kubambu afuka ku buliri biki. Atuwa omwana waffe. Dokita namugamba tokwekanga baana. Era kino mukimugamba kiruma nnyo musajja nze waliwo ensonga eyaliwo okedda. Sister waffe waliwo kazini waffe yafiirwa omusajja ne bamuleetera bannamwandu ab'embuto baali 7. Ne bayita ate naye ng'omusajja annyuka 10 12. Ng'anyuka 12 naye bayita bannamwandu ab'embuto 7 ne bayita ab'abaana. Era ziwayini bazinyweranga wali mu kasonda ng'oziraba. Amacupa ge banywamu ne mukyala we nga bazinywera waka. Naye omusajja bayita bannamwandu ab'embuto 8 n'ab'abaana. Embuto 7 n'ab'abaana 8. Ne babamuteeraawo. Kazi yatuuka n'awunga n'agamba naye musajja gwe n'akubomulanga ffenna ne twebuuza ne tugamba bannange. Abugamba mayiti eno. Bwe kiba nga kituuse ku ggwe. Buli mu n'afiiringa omwana kye yali afiiringa. Kati babaleete nga balamu. Ogumerumu. So gwe tolina buzibu ojja bakoza. Ate tolimanya mwana alibeera bulungi n'alibeera bubi. Osuubira nti ababo be bayinza okubeera obulungi. Naye ne bukya ku makya ababo ne babeera bubi ate nga bali obulungi. Ate bali oba bayisa bulungi ne baba nga be bakulabirira. Oluusi gwe oba olwalwala n'ebirwadde biki. Okaddiye. Oba wabayisa bulungi abaana basobola okujjukira ne bagamba maama oyo yatulera. So gwe otwala abaana babbaawo ku DNA. Nze mbatwala. Anti kati kujjukira gwe Darling. Nga bw'olaba ekiriwo Kafeero. Bisirikirwa ye Darling ye yali oba kuba omwami takyaliwo. Yayimiridde n'akkiriza abaana bagende ku DNA. Nga omanyi muno abasajja bazaala wano na wali. Nga bw'oli mu bbasi abantu batuwa omwana gundi. Ne bukya ku makya n'ogamba bonna babatwale ku DNA. Oba gwe okuza bukuza. Kubanga abasajja kati Kafeero. Ekyo ekibanga oba nakiddamu ne kibeera nga kituufu. Kafeero we yafa ayinza okuba teyaleka ddaame ly'abaana be. Ate abasajja bano tebaagala kuwandiika. Era nze hajja ndeetera abaana nankuba essimu nangamba halo leero ne waliwo omwana we bagenda okuleeta jangu ogenda mumulaba. Nze ne bamaama bawe bajjaawo ku ddwaliro. Era ne bamuleeta omwana nangamba ono ye gundi ono ye Naviira. Era tusuubira okukebera abaana abo bonna n'abaffe be tuzadde. Ekyo kati si kipya. Kati omusajja waafa nga teyakola ddaame singa oba owandiisa abaana bo bwe wazaala. Kale genda obawe mukwano gwo oba otidde okubawa mukyalawo. Kati otakikola abakyala awo oleeta waliyo ono. Era abafe abalitulimba nza saaga ate na musajja nsooke saaga musajja nsooke. Njagala asigala alabirira abaana be. Goyagala omusooke. Nze nsooke nfe. Wekuba kyensaba Allah kale. Kwa sinza kwetika buvunaanyizibwa bwe bungi. Babukulekera maddakiika ntono nnyo mukwano. Mukama akibakolere muwangaale mwenna. Tuwangaale ffenna. Asobole okuleeta nga mukyaliwo. Singa baleeta ne bagamba nti kuggwa omukyala. Kuba kibi naye okubanga tagenda funa ayinza obutafuna amutegeera nga bwe wamutegeera. Mwena Mukama abawangaaze. Aleete nga wuuli. Kuba jjukira kati yayinza obutakoma. Musajja. Nsaaga nze kyesaagala ekisinga okunnuma ye musajja okwana. Ekyo kintabula. Mu kifo ky'okwana ono okwana oli wasa leeta. Bwe ziba nnamba nnyo tegende nti emu weeri, bbiri weeri, ssatu weeri, nnya. Naye nnya wagiremesa nti? Saagiremesa. Bebeeremesa. Banno baabazzaako gwe nga tebakuzzaako. Bw'oliba osisinkanye Ssaalongo omubuuzanga lwaki ennamba eyo tebeerawo. Lwaki ennamba nnya tebeerawo.
bajja n'akajanja nze ensonga zampa kuba nange mugamba naye bannange wakitonzizaako ekyo sisobola kimugamba naye mugamba naye lwaki eno egenze n'eri yagenda lwaki abakazi bakulema enamba eyo lwaki ekyaganya okubeeramu omuntu waamu gwabuuza gwe gwe bagenda okukuzza abakyala abo bajja n'akajanja Shamimu kitegedde naye kati gwabuuza ti namba eno nnya lwaki eremye okubaawo nange nkyebuuza lwaki tebeerawo ansa tonnagifuna sina namba wabula kitundu baba bakyali kitundu ekitundu nga kiremye okuwera kitundu era bwetuba neba naja ati mukama yakuwa ekisa bambuuza muli bameka tuli basatu n'ekitundu olina okulekawo ekitundu ekyo mbuzayo kitundu kyemunoonya naye naye weebuzaakyo ekitundu kiremye fiiringibwa aja ati mukama yakuwa ekisa ya rabbi ate ekitundu ekyo mwattu kirina obukwakkulizo singa bakitegeera kati yogera obukwakkulizo twandikifuna ekitundu kirina okujja nga tekigenda kumanyira bekisanzeewo abasatu bano alina okujja nga mugonvu alina okuwa abakyala abo basanzeewo ekitiibwa kyokyo kyabuvunaanyizibwa okujja n'empisa awantu wojja naye yajja ngaalooza ye alimu buna yeetisse obwa banne bonna n'abukola ki bwenkyogerawo nti oba okitegeera kifunye nnyo ajja tina okusinga nalowooza nti nno ye bamuleese bano yabakyaye nze sigamba nti obandeeta nti baakyawa ababiri yali akyaye ababiri be bali ate era ne bwebakyankalanamu bimala ne biggwa kuba yamanye ensonga lwaki babiddewo so kati bali baabazzaako naye ggwe alemeddwa talemeddwa waawo bali be balemye waawo katugende onzi tomalawo ajati so saagala kumwerabire nti Gibbs Bridals yemu kuba sponsors baffe waneeno balina nika dresses aja tobere ngo yagala kufumbiza mwana n'otatuwagirako tulina gowns z'abasiraamu tulina ezitali z'abasiraamu changing dresses ogenda ku mukolo ng'oyagala kunyuma like kunyuma tukola ne custom made nti njagala ontungire bwekiti n'olaba ne kubiwedde ba bridesmaids so bali awo Kisaasi ku White Horse Mall njali ne Hajati namba 3 ali proud owa Dr. Saddam Rashid Lukwago Nalongo mbwati bali abalasi ba Nalongo ye bannayi wakiŋŋaanye naye oba kiki obandike amajini simanyi wakiŋŋaanye na oba bayina oba tebalina be bamanyi yes wajja wekka mu bufumbo so wajja tyali wanaatwalamu mu bufumbo bwa polygamy bwakikoze nze nali simanyi muyinza osonyiwa Haji bannange muli bakazi n'ekitundu newoota omusonyiwa era asigala ye taata w'abaana tekirisangukawo soba n'abakazi abanoba n'abaana n'agamba abanange tebaliddamu laba musajja oyo bagamba ki ate nooba ogenze kwebonyaabonyeza bwereere owerera abaana b'omusajja obaliise balwale obajjanjabe nga ye ali mu kweyagala ali anywa awanika amagulu kolye noowoza kimukabeerawo omufuukira ekizibu aweerera abaana be aliise abaana be gwe wagamba byonna bikole yeetyoboola akole biki tugenda kufuuka ekizibu nze ate mwattu Shamimu nnenge gye nhandolingamu ebintu bineeno mbikwatamu mu mitendera ebiri era mu nsonga ziri ezo ezaaliwo ezaffe nze nali njogera naye ku lw'abaana si ku lwa mukwano gwammwe wakati mwami na mukyala kati maama na taata eyokubiri kati obuzibu oyinza okubwagala bujje yingizaawo ensonga ezo ziba zange biri byayogera biki nga tanaba kujja ku neetonda nga sinabimanya lwaki yakola bwatyo ebyo wajjira natandika anzitula obusungu nga sinabitegeera nga tanakunnyonnyola nsonga lwaki so wano oyagalamu strictly baana so ajja tugwe tosaana noba n'abaana nogakanfe nabo tebaliddamu mulaba lwaki ngenda okuba tebaliddamu mulaba abaana obamanyi abaana omwana naakuswaza nze oyo muwala wange yaŋŋamba mami kituufu dadi abuze nga ali mu senior 6 nno
Oyina omwana atudde ne senior 6. Kati ali ku mateeka. Ati ati okozesa kaki? Ebintu nze mbyetabulira. Oyina akazigo kotabula ne kakola we katyo. Era mu business gye nkola mulimu n'ebizigo. Wayiseeko nako? Kamp nsoko kandageko ndabe. Niki bannange. Bannange ajati mugenda kumpa ku ssente yani kuzi Dr. Mweraba. Mweraba kati. Kakano akange tekabaddeko sitiika naye Sherry face cleanser. Sherry yani? Yenze Sherifa kati deni kugundi brandingako Sherry. Wabba brandi z'omusajja ati tokyateekako sadda. Shidi. Kati nze wembadde nkolera ebyange era kati mbadde mu bino kusoma. Era already gobadde okola bino. Mbadde nsoma. Kati kano nga kalinga akammwe. Kano tekaboola. Wakati nange ndi mweru nesala kuva mu kala yange. Sikulabamu yadde kintu kyonna amma. Kati kano kakola. Then kano kali pure habo. Pure habo oba otegeeza ki? Ka habo. Temuli myadde kintu kyonna. Wadde kemiko yonna. Kati olwoba osaanuusiza empozi tuba tubagambye. Temuli. Kansomeko ku benefits. Clears the skin. Cleanses the skin. Clears acne. Creates glowing skin. You are glowing, Hajat. Katakange kaliwa. Mpoze hiyo nje jipanga sinza kuwa bya kitundu. Ojja kumpaayo. So obyekolera kati bino. Ebyo nabisoma mu kaseera ako kebanjugumirizamu kati ngandese business z'omusajja nengamba nina okufuna ebyo. Bali bakuyugumya ng'osoma. Ngama obwongo bujja butya. Nenzirayo nensoma. Wangi. Kati kano ke kamu ke kakufuula nga tulabika nti olina omwana wa university. Kakumakinga ng'oli yanga Eva tokaddiwa. Skin tejjamu lukanyanya tejjamu mbalabe. Kano kokka. Byombi kuliko ne sabuni waako. Sabuni yennyini akola skin ngeri glass. Then katikali ne kajjamu luyinja olwo lubalabe kano ne kanyiriza. Nonyirira mu kalayo. Toyerusa. Obrighteningira mu kalayo. Nebyerusa mbiyina naye nze kati bye neesiiga ssaawa zino. Kati gwe weesiiga ki? Byeyerusa? Bya brightening mu kala yange. Kati ebya aje otunda ki? Dagala. Kati nze mu byange era oyankomyawo nange nenteeka products zange za bedroom. Then nenteekamu ne zino ez'ebizigo nekuba ogundi yange. Wamma kye bava bakwagala olina bedroom. Bali banno bawaako singa abayagadde. Baba batumye omuntu. Nete wali ayinza kujja nga ze direct. Nate watuma omuntu aba atumye customer yabeera ze. Omuwanga customer n'agenda naye n'akozesa. Tosabba weerezaako. Baba nsabye mbawo. Bambi. Kati mwenna nga mwetegekera omuntu omu. Baba. Bamaja nzina kwagala ko kinyumira ne mwetegeka ne mbeera nga mwenna tabunda. Era singa abagamba kyemanyi naye agenda kumulaba. Singa abagamba nti muneetegekere siriddamu kunonooza namba nnya ekitundu kino ekibulako mujja kwekwatamu mwetegeke. Singa abakubye omulango ogwo. So agikuba omulanga? Saalongo kuba omulanga. Otabukiremu aba basatu na kitundu. Ekitundu kyo kiriwo. Tuba tukijjawo. Ekyo kiba tekinnawera kiba kikyali kitundu. Mukyaso kisenda. So katulwani abagenda obudaabuda bano abasatu ababiri. Mumukwate wamu. Goba ogenda obakwatamu. Nedda enamba eyo tetugirinaako buzibu. Fenna. Ngamba singa avaayo Saalongo nakuba omulanga. Naga abakyala bange balina abasatu. Saagala kitundu. Buli mwaso okwefa. Badde nsaba mwenna munneetegekere. Era buli omu agenda neyeetegeka. Ngo bitunda. Nga wogenda n'otegeka ennyumba yo n'ogamba nti lwaliro Dr. ajja waka. Bw'abajja mwetegeka. Buli omu alina okwetegeka. Lwaki oba teweetegeka? Kyova nze sisaba musajja wa buli lunaku simwagala. Kuba oba olina okwetegeka. Oba olina okwetegeka ze ennaku temubaamu kuyomba temubaamu kunyiiga. Kuba omanya mbale. Mbale. Ozibalya ku ngalo lumu 2 3. Nenga bakuwa nnyingi.
Bambi yali ennaku zonna yali agaba kyenkani. Baba wa 3 Mande lwakubiri lwakusatu nga zeddiringana. Zaabagabye ba asoose eno n'asembere. Ode bayiye si yammwe. Gwe tosobola kwesalira nti Haji mbadde nsaba leero. Nze saagala nakwagala saagala tena era ne wajjanga ne wabanga zze nga mmanyi nti abadde alina kusulira mubuuza naye lwaki. Wakyombe kiwungu kya munnange. Ebyo byaluli naye kati waagwawo embeera ezo kati gyayagadde gyasula omunyiiza eno ng'agenda yeesulira ewalala. Kwegamba anoonya mirembe kati. Yakyuka. Wow. Womunyiiza eno we munyiiza ng'agenda asula ewalala. Eri we bamunyiiza ng'anoonya ewalala. Ate nno ekyo nakyo kirungi bambi. Naye ate mwatu kisingako okusinga okuba ne mubeera awo ne muyomba. Nga oyomba buli lunaku. Nadde nkugamba ensonga lwaki sola musaga musajja w'omu. Emmere gy'ofumba buli lunaku yeeyo. Etuuka n'emutama. Ajja tukyusa. Tukyusa. Ne w'okyusa emirundi 1500. Eba y'emu. Omufumbi y'omu. Y'omu. Bw'oba okozesa Royco, kitegeeza ojja kukozesa Royco, oba okozesa ne lw'okyusiza ogenda teekamu Simba, gw'oba amanya Simba toyiteekamu simanyi miya pika pita simanyi biki. Ebinzaali. Ate osanga akozesa miya pika naye era gw'ojja okubanga gwakozesa. Kati eri agenda n'akyusaako. N'alya ku miya pikatika. N'alyako eno ne ku Simba. N'aga n'endudde okulya ku Royco. Nadda. Haja tapulikinze polygamy. Omanyi abali mu bufumbo polygamy badde bakyabuliddwayo representative. Nakimanyi nti bunyuma. Omutuufu ati kati gwatugamba nze si bulimu. Gwe tobwagala. Sibusobola. Tokoowa kakati gw'omwami wo. Sinnakoowa. Naye ndayika we natuuka gy'oli nja kukoowa. Mbwesabire. Naye bunyuma. Gwa ngamba kati anti. Kankwe bakuwa obudde okweteekateeka nga ggwe ne wezzaako obujja. N'omanya nti Mande yange. N'ogamba kati we kuba kusitiiminga kangende nsitiimingemuuko. Omwana omuntu tunda steaming. Omusajja waba omukyala aba avudde menstruations alina okwesitiimingako. Bajja ne bamukolera awe wuwo. Alina mukolera wuwe. Kati omusajja wabanga abeerawo buli lunaku. Toyina w'ositiiminga. Onoositiimingako ddi? Onoogambako ddi? Naye mukomawo mwenna olina okufumba caayi. Tofuna budde. Olina okugenda kumuvaawo mwenna mukomawo mwenna. Talina kyasangawo kipya. Mutuuka ne mubanga muli bakulu n'abakulu mu nnyumba ne musirika. Kati mukyalina kati mwe mukyali bato. Kati opreachinga polygamy. Ne wagenda akomawo nga musanyufu nga nawe omwetegekedde. Ne waka abaana ne basanyuka nawe n'osanyuka. Naye n'alabanga najja nga akuyoya nga naawe omuyoya. So ndowooza polygamy takakutte bubi Hajati. Bukyanga muvuma aba polygamy leero Hajati yatujjiridde baaba. Kasavu kajja mbakwata wano kwata wali. Naga Hajati. Otulina baaba. Oyinayo akatale keke eri abaana ab'obuwala? Abaana ab'obuwala kyenyinza okubagamba mulina okubeera abagumiikiriza. Teriyo maka gateredde. Tulina okubeera abagumiikiriza ate tulina okusonyiwa. Kwata ensobi ensawo erina kubeera na bbiri. Ey'ebibi giteeke, ey'ebibi n'ey'ebirungi. Ey'ebirungi erina okukulembera mu maaso, ey'ebibi erina okubeera emabega. Tokkiriza nsawo yabi kuzitowerera kusinga eno kuli mu maaso. Kyenyinza obbagamba. Kale, so Hajati osangibwawa? Nsangibwa Wakaliga. Abakwagadde? Tusangibwa Wakaliga. Tuli opposite n'akatale k'aba veterani atwetaaze. Muludde waawo. Wetubeera nti tuwaffe. Twagulirawo ddala. Mukama mulungi. Kati njagala mugula omudaala mu Hijab Nation era Saalongo mugambe. Abantu nandyagadde nnyo Hajati njagala kuteeka ku pano yange. Nange njagala. Nga 3 nnina pano y'abafumbo. Naye nzikiriza yakuteekako lwa polygamy.
abakazi bano osooka oyimirirewo ku lw'abakazi abali mu bufumbo bw'abangi otubuulire ebirungi ebiriyo kuba kati wano obudde tukuwa butono era kuba butono otubuulire abakazi bakubuuze n'ebibuuzo abali eyo ab'ekyawe edda abalala baagala kwewa butwa bamugaseeko omulala akoze depression yemuli emumalawo omusajja yawasizza otubuulire onyirira gwe buli kibunda bw'okyogera teweefiirayo musajjawo waali omuwaanana bulungi then tumanye ne ku bino muguleyo omudaala ajati bino abantu babimanye Salongo agula omudaala ye Salongo sheri agula omudaala omudaala gwa mitwalo 5 ennaku ezi ennaku 3 twakikoze halal expo tugenda kyogera tulina kyogeramu ajati alina okulaba nga ate tukola naye ajati ampadde masavu meerere naye abakazi temuyomba nange ndi ready nkimanyi bagenda opinion ya ajati banna yayogera kyalimu bagenda kugamba oli abaana bagenda kugamba oli mulogo ekyo kyona bagenda kugamba oli mutemu sibijambo byange kwerinda naye nga teri baddogo onoowulira teri baddogo kuba kweyagala nnyo olina okwenyiga free enensi teetaga kuteekako maanyi waliwo yangayo buli yateeka ku musajja amaanyi teyawangula omusajja tebamuteekako maanyi wategeera nti nno yakwanye omutegeera nti yakwanye n'omumanyiza nti nno omusanga omumanyiza nti okaaba ng'agamba kati ate kagenda kukaaba tolina mulaga kiddako abeere eyo akweka omuntu we anoonye engeri gyamuleetamu nga tamanyi ajati agambye olina okwenyiga eppeesa lya ffiri katubeerekereze tubasiibule musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.